Obusiraamu buno tulina okwongera okubukakasa. Abantu tubulimu nga tubuusabuusa, si muvubuka yekka, n'abakadde babulimu nga si bateriivu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuma alina emyaka 40 n'akola daawa emyaka 23. Obusiraamu yamumalako emyaka 13. Tegeera kyoliko kitugenda ku nti kizito. Myaka 23 obusiraamu bwokka, myaka 13. Emibaada zonna ezisigadde zonna ennyingi ennyo za myaka 10. Abantu tuli mu busiraamu nga tubutwalanga bino ebibiina by'obufuzi ebiri mu Uganda. Batamuwandako dduso NRM ngadduka, Nuupu betamu mabendera ngadduka, gundi efudde betamuwa ngadduka. Kino musiraamu bafuna obulwadde nga ndi obusiraamu buno sijja kukoma ku busiraamu, ndwadde nnyo kangendeko wa pasita. Oli bafuna ebizibu emirimu ne kigaana nti waayi kasita nsaala kangendeko mu nsaasi ntereze ebyeka birabika biganye. Tobeera mu busiraamu ngali mu bibiina by'obufuzi. Leero oli wano, luli oli wali, luli osaze eddiiro, luli bakuwadde obukadde 4 osaze. Teri kusala ddiiro. Ate obusiraamu teri agenda bukutegeerera. Gwe kennyini gw'olina okubutegeera, oba wasiramuka oba wabusanga mu bakadde bo, olina okubutegeera. Al-Bayan. Abasiraamu Sheikh abadde ayogera ku music wano, agamba okumujja ku music oba omusi. Lahwa al-hadith, Allah yaziyita emboozi ezitaliimu nsa. Mboozi ezitaliimu nsa. Nagamba naye Sheikh nenze omuliro gwaze n'ogwo kangugumire Allah agunjoke, gonja gugumira. Tasobola kuteeka lugalo ku kando n'amala eddakiika 3 naye agumidde ogwaze. Tuli mu busiraamu tutagala. Soke tutegeere tukakase eddiini yaffe busiraamu, ffenna abavubuka n'abatali bavubuka. Ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala tatutondanga lwa nsonga ndala. Mubeere bayinganiya, mubeere abapunta, mubeere byonna bye mwagala byonna. Naye ng'ekikolo asulu ekyakuleeta mu nsi kusinza Allah. Ekyakuleeta mu nsi kusinza Allah. Onomusinza otya nga tomutegedde? Ofisi wakubajja, si wakutambuza. N'abasiraamu abo mulimu abatali basiraamu, kino njagala mukinnyonnyole. Mukama waffe era atya ku musaalaba n'omujeeja, n'obeera mu kkubo ly'omusaalaba oba omujeeja bujeeja. Bamukubanga ne mukuba akutte ekibaawo mugenda mumukuba mujeeja oli. Zawo wenfulumira mu ddiini yammwe n'ennyingira endala mujeeja, ate mumuyita Katonda, ate mwana, ate ye byonna mu byonna, ate ebiki, ate mumujeeja. Noyambala omusalaba nga ali kuli bamutuzze kuli ali bw'ati emikono gikubeyi, guno beera naye ng'olinga ali mu ssanyu. Kikyamu kyola musiraamu erimu ebituganda kiyamu. Guno omulango gw'abamaseko bakuŋŋaanyiza ssente, muyimirira nti nabbi ayingidde. Naye singa nze mbeera ku arusi nga nze namulango bakuba laddu, mwena abali mu katinti ne mufiirawo. Wattaka aidathu wa rusuli huzwa, Allah agenda kubookya ku kiyama abaafuula amateeka ge naye kennyini n'omubaka ne babifuula ebyokulirako omuceere. Muliro teri kupima mirimu gyabwe. Al-Bayan. Siraamu njagala muwandikeko ayati zino mu Qur'an gye ziri gye musoma. Adh-Dhariyat aya 5:6. Adh-Dhariyat aya 5:6. Allah agamba subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Saatonda majinni n'abantu lwa nsonga ndala yonna. Natonda ebitonde ebyo byombi kunsinza. Baba Allah yakutonda kumusinza, eddiini mu kifo ky'omusinzizaamu kyennyini oteekeddwa okubeera ng'okimanyi kyokola. Olaba naffe abalina eddiini
mulawo basinza agenda n'ebitabo bisatu kuliko ekimyufu ekyakiragala n'ekiddugavu bizitowa nno naye bw'ayingira munda talina kyabikkula kusoma bwe yabitutte bw'abizaayo nze namala mu kereziya emyaka 7 faaza woosomye Mako ebadde layini yakomeka mwana wange oyagala kwonooneka alimanya ebingi alibuuzibwa bingi ng'akuddukako ng'akulekawo tetwala kubeera nga akhmal tubeere ng'endogoyi twetikka emigugu nga tumanyi ebiri mu kitabo kyetukutte obeera ndogoyi mulimu ebisa ebigenda ogisala yeetiisa emigugu kiti goli mbusiraamu weti Kurani oziraba ebitabo bwebiri naye tomanyi kubisoma olinga endogoyi. sinze ngambye Allah yagamba mu Quran eyo aya mugitegedde tumanyi eddakiika muzibandu nsomeseza essaawa ezi naye mangambye essaawa emu bijja kuntuga n'okuntuga okubyanguyiriza. aya eyokubiri ku ddiini suratu Al-Bayyina aya yakutaano suratu Bayyina aya yakutaano Allah gamba subhanahu wa ta'ala abantu bennateeka mu nsi muno sibaragirangako kubajja sibaragirangako kubeera bazimbi wama umiru sabaragira kukola kintu kirala kyonna illa liyabudullah mukhlisina lahu ddiina. Allah nga nabalagira babeere mu nsi kunsinza ng'emirimu gye bakola egy'okusinza mu Bisiraamu bagikola ikhlasi bagikola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Bayan nawo mulimu gwa ddiini olwabaze beesunge oba mwafumba emmere beesunga ekimere tugende tuliyo ekimere eyo enniya nkyamu naguza olugoye olungi kangende ndo bakube balulabe eyo enniyayo nkyamu naye muse mubeera nga eno gitahoolo naye kati tugifudde darusu twejjukanya ku Qur'ani n'ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. abantu abo Allah abassaako malayika okuva waggulu ku siiri motoka ekizimbe wekikoma zigenda zikola ziti paka ku ggulu. Allah abassaako as-sakina nga bw'oleekaana ng'oliwo okolera tosobola ne bw'ositula eddoboozi terivaayo ngambye eki kiva ku ki obote bw'oyogera ne bw'ogezaako gwe ositula eddoboozi terisobola kuvaayo. Allah abassaako obutebenkevu n'abamunyisa okusaasira kwe. Malayika ziri ezeetoola arusi lwaki azigamba zaali zimuganya okutonda omuntu era agenda kutola muholo bweti ng'ali ku ddiini taligenda kutuulayo otonda baaki. Allah abagamba malayika nti abo mubalabye mangamba sitonda muntu abo mubalabye naye oba waze n'enniyayo endala gwe tojja kubaamu kyekyabaleese bigambo byange ddiini yange bonna abatuddewo mbawadde ejjana. Nekyo Allah tasulagiranga kukola kintu kirala kyonna mu nsi mwe gokola bibyo naye nga weekuuma eddiini okukola eddiini byetakkiriza ate ng'okola emirimu giri mu ddiini Busiraamu nga tokola lwa muntu kukulaba lwa muntu kukuwaana. aya kyetugamba Al-Imrani aya ye 19 Allah gamba subhanahu wa ta'ala inna dina inda Allahi al-Islam. Twage tusoma ku Busiraamu Allah alayidde nti mazima eddiini Allah gyamanyi mu maaso ge mwasasulira abamusinza gwe ne bw'onoosulayo n'oleekana n'osambagala ne bakuyira amazzi n'okola ki imaani erinnye naye ng'okikolera bweru wa Busiraamu Allah tagenda kuwaamu mpeera. Sala njagala munyweze kye mulimu mu Busiraamu teddiini Allah gyasasuliramu emirimu gya ibaada eri emu yokka buki Busiraamu. Al-Bayan era kino kikoleko research. Eggwanga lisabirwa ameefuga Museveni lwe yawamba
nadala okituba amadini gonna gasabira eggwanga teri akulembera musiraamu kusabira ggwanga nkiddamu teri diini yonna ekulembera busiraamu kusabira ggwanga kati gwembula independence yakubeerawo ku lwakubiri tusala ddi muzini basiraamu lwakutaano ani anakusooka olwomukaaga oba owesande independence eriwo lunaku gwe lulondi teriwo ku lwakubiri basobola okusima ku sande nga tenabakubaawo ffe tukulembera ekyo nekikolako okunoonyereza ffe tukulembera ulaga nikusabira ggwanga independence naku z'omwezi 9 kusabe amadini gasabe teri atukulembera ekyo Allah yakiba mu ddiini yammwe tujja kuyita mu bufunze sagala kunninya ku kigere eddiini y'obuyisiraamu eno si yaffe tugamba nga niwoleko ni musomo gw'ensomusanzo ogwa ibaada si gwe ndiko olwaleero omusiraamu yagenda ku kimeezi ekiriko ibaadaati nazifuula self service kino kiki kirevu amukazi wange takyagala ajja kunvuma kino kiki ramallah ne kantwalemu ramallah eyajjamu ramallah talina kirala ibaada gyakola yatwala self nasenamu enkoko ye nadda wali naalya omulala ajja nasenamu ejjuma era lwakutaano nawe omanyi wali okukanza bweninda ibaadaati si self service ojja kusenamu gyoyagala obusiraamu Allah yabwega nti akino sikyagala wala abakazi bayenda bafuna emisango laga nife Allah yatuyikiriza nabaga batugatta abakyala bana mu bufumbo bumu Allah teyakola bwenkanya bemba ndi ku arusi bwekubira laddu nga nze Allah nenkwokerawo ngenzeeraba ni Allah akulekanaga ne mukireke kizunusula naye mwongeremu enku mu jahannama mwagenda okumwongeremu n'amafuta ngiremu n'amafuta nze bansomesa semina y'abakyala abantu abakula muyina kibaga abawala ndaba mulimu bangi tekyetagisa Bukhari tekyetagisa mijalladi omuntu omukyala agandi Allah yatuyikiriza abana okutuwasa omusajja omu zigaba bwe ngolola omukono gwo bwoti muganye golola omukono gwo bwoti n'abasajja mugolole baganye mpaipu nsabo yange ngende golola omukono gwo bwoti kuliko engalo mmeka ensajja mmeka engalo mmeka kuliko ensajja mmeka esigadde nki kata ng'onooja nti ate lwaki Allah tugamba akikulaza otambula nakyo buli lunaku tenda ensajja emu erina enkazi mmeka kati kyagasira ki musiraamu baganda nga basiraamu obusiraamu bwa Allah tabaraka wa taala yatuma ababaka n'atuma bannabbi nga bazze okusomesa buli mulembe nga basomesa abantu obusiraamu tebwasookera ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye omubaka ali mu Arafa amaze okusoma khutuba olunaku lwali lwa Juma bamaze okusala asiri hijjatul ida bamaze okusala asiri Allah nasendeka Jibuli mu Arafa nangana Allah kwa subhanahu wa ta'ala al-yawma akmalakum dinakum ayo yakira mu Arafa nakulwa Juma baada salatul asiri Allah akanti olwaleero mbajjuliza eddiini yammwe watuma lakum ni'mati nenkomekereza ekyengeri ky'obubaka bwange obadde bokka nkikomekereza olwaleero lakum islaama diina Allah aga nembasiimira obusiraamu nga yeddiini mumukolera emirimu egy'okusinza Al-Bayan ate seeka nawe tusobeddemu ate bali saka mbuuzaamu erubaga nisipini mu kanso wawasinga emmotoka ennyingi mbuuzaamu amalwaliro agasipini mu kanso n'agebaga galiwo amangi Allah alina amannya ayina eryitibwa Ar-Rahman yali etuuma litegeeza ki Ar-Rahman Allah alina okusasira okubona kuno ku nsi
asaasira abamusinza n'abatamusinza. Ekyo bonna okigenda mujja kubula olokoke osamire. Genda mu Rahmani wokka. Bafunira muki? Bafunira mu Rahmani. Sasira kubuna Ar-Rahim agenda kusasira bokka bamusinza ku lunaku lw'enkomerero. Obusiraamu bajjula tetwongera mu kintu kyonna, tetukendeeza mu kintu kyonna. Gwe n'obwalaba ekirungi ennyo Imaamu Shafi yagamba ku aya eyo ekitali mu busiraamu olubereberye nga aya eyo tennaba kukka, tekisobola kuyingira mu busiraamu ng'emaze okukka. Ekitalimu nga tennaba kukka olubereberye tekiyinza kuyingiramu ng'emaze okukka kubanga bwajjula. Allah n'atusiimira obusiraamu n'atugamba aya kambukemu ng'endeko mu Bakara 2:16 nja kuddayo emabega. Allah subhanahu wa ta'ala wa asa takrahu shay'an wa khairun lakum. Mwinza oba mwine ekintu kye mutamwa nga nakiteeka mu busiraamu naye nga muwulira mukitamwa temukyagala naye nga nze okukissaamu namala okulaba nga kirungi gye muli. Mulimu okusiiba, mulimu okufa, mulimu okuwasa omukyala owokubiri, mulimu riziki okukendeera, mulimu okukola hijja. Niyo omusiraamu Ramadani neetuuka teri mu busiraamu naye n'owulira tomanyi buli Allah gani nze namala okulaba nga kirungi gye muli. Ali bagambye golabise rediyo ki super mpulirayo omupiira gwokka ku by'obusiraamu sigyesiga njagalayo omupiira bwemende okusoma ngenze ku paalu egamba ekintu gulabise yeyogedde mazima munaku alabi kituuse tulina kusiiba Allah tagera kibi naye ageze. Kakatolo tomanyi kiki Allah nyinateeka ebintu mu busiraamu naye mwenamu bye mutamwa nga nze namala okulaba nga manyi musiraamu manyi ebirungi ebiri mu kusiiba singa mbadde nyina obudde si musoma mulamba. Lwaki onyiikaala? Naawe waasa tuhibbul shay'a ate muyinza okwagala kyesaateeka mu busiraamu wowa sharru lakum. Sakiteeka mu busiraamu namala okulaba nga kibi gye muli. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuuna. Allah gani bavuga buvuzi bambi temumanyi. Nze mmanyi bingi naye bwe bambi temulina kye mukirize kye nabazi temulina kye mumanyi. Temulina kye mumanyi. Allah yatugaana omwenge n'atugaana obwenzi tebiri mu busiraamu naye ng'owulira gwe ng'ofiirwa nnyo. Ate basiraamu bagamba kino nyinza okyerabira tekibadde mu musomo gwange nange nafuuka mufuti nekulaga bamufuti bangi tebaweereza busiraamu tamanyi nakasongola tamanyi buduuda nze agendayo yonna lwaki sibeera mufuti nange nafuukamu naye sisamba ngatto nga nyingira mu muzikiti ezange nzeekwatira ne baŋŋamba oli mufuti olina fatuwa nti nina tuweeyo nga bakeemu nze mufuti nawe Musa tugendeko awutu Musa nawe tutalako awutu tugende awutu nawe buli agenda awutu abeera mu toilet. Al-Bayan. Buli yenda wali ogenze oba oteekateeka gendayo ku yiddi buli agenda awutu abeera mu toyi. Kakibenge ekizimbe kinyirira kitya kifuula kala papo bolo light bulalane toilet. Mwasomako bulize madam may I go out? Go! Waduka ngolaga wa wabango ogenda ku beach. Please madam may I go out? May I go no out osaba na musa may I go out? Go! No pirimpi emisinde mukanya ekyo tekiva buli agenda out abageze muki mutoyi tugamba nga ekintu ekitali mu busiraamu nti kirungi. Era natunda embizi be bafuga ensi be bafuga ekyalo akayumba akateeka eri akimanyi nikyaliko sikiri mu ddiini si kirungi. Omuntu agenda okwenda nga abikka katambaala amugamba twaka tetujja kgenda kutambula bajja tulaba gwe kulembera nkuveeko emabega. Akimanyi kyagendako kikyamu tekiri mu busiraamu. Busiraamu bwajjula. Busiraamu bwajjula. Omuntu bw'abeera ng'oli musiraamu
tobako kogamba nti guno mukono gunsiye ngenda kufuna senti malusu ganjiise ngenda kulya nyama singa gali bulolo nyama singa gali gayika singa gatugwadda mukamwa. Suratul Baqara aya 2:8. Suratul Baqara aya 2:8. Aya iliko envunula ntono ne tafsiri hadithi eziri ku aya eyo mpitirivu obungi. Allah agamba subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe Al-Bayan. amanu eyo yenkowola ya Allah esembayo okuba ey'ekitiibwa. Era Allah bulaga nti abange mmwe abakkiriza buli ayagala okuyingira ejjana alina okunkomula kiki ekiddako alina okunkomula okutu. Idkhulu fi silmi kaafa, abange mmwe abakkiriza abasiiba abasaala abeebikkirira abakola hijja musooke muyingire mu busiraamu mu buggweremu. Muyingire mu busiraamu mu buggweremu. Olaba bali mu busiraamu ekitundu musiraamu ne hijja nsebo yakola naye bwasanga embwa tagenda gyalaga haje nga togenze nti mbwa yapita eri awo etambula nsanga embwa neŋŋenda mu kisiraani naawe embwa ekuyita kisiraani njagala ogisange ng'ogenda ku macyanga etambula era ogisangeeko naye nga kisiraani kiikire edduka kisiraani naawe oli kisiraani. Ebyo mu busiraamu tebiriimu. Nsanze Nusura siina gyendaga musajja mukulu nomwene wawasaaki mukazi wayonkaki mukazi muwasa amazike oba abakazi bisiraani mwase kimpanze kubanga abakazi bisiraani atoke esaani kireeta awaka. Ebyo tibiri mu busiraamu baganda mubijjeewo muyingire mu busiraamu bugweremu. Siraamu teyeeraguza talina kyagamba kino kisiraane naye oba okyabirimu okugula okumu kuli mu kusamira okugula okumu kuli mu kusiiba. Kati ennyimbe zonna zayimiriziddwa teri aya byalumbe olusiraamu. Ramadhaani keggweko tusome edduwa z'abafu eya Sumaani etuuse neya Hajara yafadda mukisiba Allah ayongerera empeera nnyingi mukisi singa ennyimbe muzaaba mu Ramadhaani abafu ne bafuna empeera ennyingi niyo omanya nti omulimu ogwo musiraamu teguliimu era bagujjamu mu Ramadhaani. Allah tuge tuyingire mu busiraamu tubuggweremu. Bw'oba oli musiraamu tunula ng'omusiraamu yogera ng'omusiraamu tambula ng'otambula ng'omusiraamu gawe muzze wano musiraamu Allah ajja kukulaga olutambula lw'otambudde wano ku kiyama. Akolagere watambula ng'olimba omulenzi ekyebando otema okaba amaziga n'owaayo wano ssemusimu oba musasudde okuyingira kowadde naye zowaayo mwebalenzi namwe abawala mugula n'otona busaati n'otona busitokisi otona ki musiraamu otonera ki boyfriend wagenda dda mu nsonga. Obuzibu obuli awo busiraamu buyitirivu mukya wennaku ogenda mu nsonga. Allahu akbar. Malaika nga zikola ziti ne bwogera obugizi bwo temufuula obadde otambula bulungi muye obeera mu takisi sajja najja n'atulanga munene ng'oli ali mu kanzu eya bulu anyiridde eringa nawe ka 5 bakatunda 5 nawe tose najja ngo ogira oti abadde atunula akaludde amaaso sajja n'atulaba amaaso gakuba kalifumba kasooli kyusaamu bwoti ndiva mu ntunula ye ya bulijjo nti Khasifa ayenze malayika ewandiika oyenze rakibuna ati siraamu mwogera ebigambo by'omumanyi kasooza emyaka 15 buli kyoyogera kibako malayika akiwandika kwe kasita ogenda mu nsonga tolina kyoyogera nekigenda fa kyona kiwandiikibwa. Kyambagambe Allah tugambye tuyingire mu busiraamu tubuggweremu. Tojja buyingiramu nti eryawo nnyumba. Obusiraamu bwe buyina okukulamula so sigwa okubulamula. Sekambuuza Devu itala agenda kuyimba tebirimu kuzina maze okusaala Isa ngenze bwage Serena esaawa 5 busiraamu bonnamula butya obuuza kyaki Islam muda bwensala sube nyongera kola akabiri namulwa ntya era obuuza David Lutalo o maze okwera mu kiri haramu. Allah tugamba mu Qur'ani Al-Imran aya 12
Al-Imran aya 12 Allah agamba ya ayyuhalladhina amanu. Allah kowola nnyo abakkiriza abo agala bawajjana abange mmwe abakkiriza ittaqullaha haqqa tuqatihi. Musiramu musiibye Allah ekisibo yakireka kubakkiriza abange mmwe abakkiriza mutya Allah subhanahu wa ta'ala obukakafu bw'okumutiira ddala. Al-Bayan. Mutya Allah si ku Juma si Ramadani si somero lirikkako okwebikira maama kasita ogenda mu nsonga noba olina emyaka 9 kikakatako okuba nti oyambala hijabu. Mutya Allah mukakafu bw'okumu riya kabandabe agenda kutta emirimu gyaffe mingi. N'osomesa omukazi n'akaaba nenga yazikimere eniyo ekyukidde wano wajiba tujja kusebwa wali ekimere n'osomesa n'akaaba malika zigani maayo okabira kyalimba niyo sijja kuliisa waze kulya mmere. Mutya Allah mukakafu bw'okumutiira ddala wala tamutuna illa wa antum muslimun timutikubanga kokufa omala kubasenga muli basiramu. Kinabagandi ngenjogerayo siramu tulina emisomo nze mmanyi emisomo mingi era omusomo guno ogw'okuba nti nno emiteko gya ibada kisamu ibada ey'omutima, ibada ey'ebigambo, ibada ey'okukola, ibada ey'emaali. Ogwo musomo mulamba gulimu ebintu bina. Omuntu yenna yajja okusinza Allah mu nsi muno oteeka emiteko gya ibada egirina ogigoberera. Ibada qawliya kitugambe nti tya Allah nkokufanga tuli musiramu ebigambo byofulumya byonna ofunamu empeere wa Allah tabaraka wa taala. Noyimba oluyimba nolusinsakabadde ku music wano oyimba oluyimba nolusinza yaluyimba kweke ku mugongo utalike Uganda lusukula temi noyakola lunkya muntu ne bayingira nemuyingira ate kati seke ennaku zoli bakola sho natassamu lusuka lwa semiti se musala ayimba nnyo nega nteeraako noli mukopa nega nteeraako lusuka lwa semiti nkeke ku mugongo nti oyo ti newe musanga okuyimba kwa bwereere nga yansisula sobola kuyingira waali. Ne music yo shayitani yabatteka music obuwomerevu n'abajja ku adhikari. Siramu temutikubanga kufa. Oli musiramu gwe Juma, oli musiramu gwe Yahya, oli musiramu gwe Fatuma. Allah si kyagamba. Ebikolwa byonna ngo bifunamu empeere wa Allah tabaraka wa taala. Siramu kusange ngoli musiramu muje mu lukufu. Muve kuvira. Allah ko amanya muliro gwazeno. Ogwavira kale kale. Naye muliro gwa maniyo. Allahu walhamd. Tele muzungu abeera Manchester. Nga wagira Bright Stars tasobola kubeerayo. Oli ya myaka 28 timu gye kumulunana 72 yekubisa mu n'ekikonde kubanga avumye omuzannyiwo bano Flanders alinga omulungi n'omuvuma omuvuti n'okuba. This is nakuzoyi Al-Bayan.